UP ogenda kubalwayi mu butikitiki 30 tumalize. Uli mutya abantu bange amanya zero mu mubaya ambassador wabadde mu Nuupu Nalukola oye President oye tugende maaso wali watudde mu ntebe kyemani nga tendaba yagenda nadda asuubiza bingi n'akola bitono naketiise etiise sanze mu ntebe eno alimu tamanyi bululu bwe lwamupyene yewaana yabaamuteeko n'owalitse ayewaga okumutono amayinza afuukamidde gwasalawo bobi okuva edda kusaasira kubaalukere bobi Wine totya busajja ng'obwo kuba wajja omaliridde bobi Wine tofyasindi kuluna gwe muzayiyu gwenasiikitude bantu bange waŋŋamba nti bobi Wine olina ofuga Uganda nga muddamu wamma olina ofuga Uganda tugende ebitone byonna tubirina tulina abakulu ng'abakingisaha tulina ne baddoto bano tujja mweyongeza obudde bugenze bane chairman Nyanzi Fred Sentamu abatumidde yaladdemu Kayala naye eyajja basalako wali olunaku olw'enkya muzikirize mpite deputy president waffe akiikirire president Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi. People power, people power. Baba wana nnyo, baba wana dda, twagala tulabe ani asinga obululu. Baba wana nnyo, baba wana dda, twagala tulabe ani asinga obululu. Bobi asinga obululu, Nalukola naddako, nalonda mutima na Bigi, tugenda kulonda Honorable Nalukola. President wa National Unity Platform owekitiibwa nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu abatumidde mubikubireko mu bugalo obwo tebumala pulezidenti mu kubabugoba pulezidenti abasaba mwenna abantu b'e Kawempe mwenna muwanike ekikonde abaliwo bwe baliwo wanika ekikonde mumanyi ku Luwarabu